mpulira engomezo omanya nti program ekitwa kya Buganda yebeyingiddewo era nga nomanju sabira mulala nyusadati gabeera amanya gange olwaleero olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 29 nkugamba nti olunaku leero lwa kitiibwa lwaki obadde okimanyi nti olwaleero lwe lunaku olusembayo mu mwezi ogw'e11 omwaka 2015 ekiri ku mwa gw'abantu kwe kukyala kw'omutukuvu Papa Francis wano mu Uganda ne Buganda okutwalira wamu ne twagala twebuuze Uganda tufunyeemu ki mu kukyala kwa Papa yabaffe fe abavubuka mu mulembe guno omutebi tulina kye tufunyeemu oba ku bigambo byatubuuliridde tubifunyeemu olwaleero nkugambye nti programu yanjawulo tugenda kufuna endowooza z'abantu mu bitundu ebyenjawulo batubuulire bo okukyala kwa Papa bakufunyeemu ki era kye nkugamba nti weekomere ku Bukedde TV byonna bikutuuseeko. Nga we nkugambye nti tuli wano mu kifo ekitibwa Nalukolongo abo nanga bobalaba abantu abalindiridde okulaba ku mutukuvu Papa Francis kati nno wano gwendi naye ye muzeeyi agenda tubulira kumanyage atubulire ne java atubulire ye okujja kwa Papa akufunyeemu ki mukadde wange amanyago sebo nze Samuel Luinda Dungu kya Pambalasi mbeera Nateete nzaalibwa omugenzi Yuda Dungu Kabogoza Nateete gwe bakazaako erinnya lya Kyapambalasi Nateete kukyala kwa Papa nga ffe bannayuganda kitusanyusizza nnyo kubanga nze kasooka nga mbeerawo mulamu wange ono ye Papa owookusatu ate n'ekirala abajulizi aba Uganda kwegamba bakola kinene nnyo okulaba nti Uganda bagituusa ku ttutumu eri okujja kwa Papa. Gwenga golowooza abavubuka b'omulembe guno omutebi tufunyeemu ki mu kujja kwa Papa? Abavubuka b'omulembe guno omutebi bafunyeemu nti kati ku Papa engeri gy'abadde kati kololo abasomesezza ebintu bingi empisa obuntu bulamu n'okweyisa obulungi. Olowooza ki kyamakulu nnyo Papa okujja mu kifo kino ekyennalukolongo omuli bakateyamba? Kyamakulu nnyo lwasonga n'omugenzi Kalidinaali Nsubuga yafa nnyo ku bantu bano abatalina abateesobola abaliko obulemu era ky'obulaba nti yazimbawo n'ekereziya n'ekirala bwe yali ng'atuuka okugenda mu ggulu yagamba nti nze temuzikanga ku ekereziya muzikanga wano wansi okulaba nti ki abantu bano manyi kwegamba bwe tubeera mu by'obuweereza katugambe ng'ebya Church of Uganda n'ennamirembe abantu bano abalinako obulemu tubeerabira kyova olaba nti omugenzi Nsubuga yafuba nnyo okulaba nti ki bamuziika wano bano abaliko obulemu. Abantu abakulaba ewaka batumireko ko maama w'abaana n'abaana bo boolyawo. Ntumira Kanoni Dungu kya Pambalasi Nateete mutumidde nnyo ne mwebaza olw'okuzimba Tegula project. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Amanyago? Amanya nze mukyala Lubega Imerida. Mbiridde Rakai Kyotera. Nga nazze okusinkana ng'okwetaba ku kukyala kwa Papa. Ng'omukazi omukatoliki mbadde ndabanga kinkakatako kuba ndi mukyala ate mukulembeze mu bya church nze w'abakazi mu parish empambire mu dinale y'ebiikira ate nga nze vice Masaka diocese. Kale nabadde n'omwana omulwadde okutwala emulago mbadde wakubeera Namugongo naye navuddeyo leeti emulago nesobola kubeera Namugongo naye era neŋŋamba nja kujja Nalukolongo nsobole okulaba ku Papa. Mpulira nga nja kufuna emikisa mingi nga ndabye ku Papa. Njagala okutumira abaana bange be naleseeka omwami wange ate neeba n'ensangi bwe nasuza wa mutabani wange Jime mbatumiddeko nnyo mbakakasa nti nja kulaba Papa naye tebatukkiriza kuyingira naye nga wano ebweru bwe tuli nina essuubi nti nja kumulabako. Abantu abeeri era Akaayi mulaba Bukedde TV tugiraba sewo kati batumireko bagambe nti omwana w'Katundu nze mbatumidde bonna abaawonaawona batumire. Batuuze bannange mwenna Abarakai district Kyotera Kawunti Gombola y'ekabira naddala mu Kakyanga mbatumiddeko nnyo mbakakasa nti nze neetabye mu kusinkana Papa era nja kubaleetera ku mikisa Papa gy'atugabudde. Olowooza okujja kwa Papa wano mu Uganda ne Buganda okutwalira wamu tufunyeemu ki nga ffe bannayuganda? Nga bannayuganda tufunyeemu kubanga bw'owuliriza Papa byayogedde atukubiriza okwagala okufa ku banaku ate okuleka enguzi nakyakikoonyeeko singa tubeera mu ggwanga eryesiimisa nsuubira nti babanga abakulembeze bawuliriza sipiiki ya Papa
tujja kufunamu. Tujja kukyusa. Kale osigadde gwani? Nze Nalubega Imerida, omukazi omukatolika. Bagambe nti ndi bulungi gyendi. Ndi bulungi gyendi era nyina essuubi nti ku mikisa gya Papa njja kuddayo. Tukwagaliza okutambula obulungi okuddayo eri ewaffe era akaayo. Galo bakuyitaani? Bampa Kirabo Lucia. Obeera wa? Mbeera mu Ndeeba. Ozze kukola ki wano? Mbadde nze kulaba Papa Francis. Singa Papa Francis ono omulaba oyinza mugamba ki? Papa Francis singa mulaba. Papa Francis singa mulaba. Nandimugambye nti eggwanga lyaffe lino litabagane libeere nga kale tutabagane era tubeere benkanya. Ate ekirala gwe ng'omwana omuto mwali mugambye eki? Nze nandimugambye asobole okuwa mama wange school fees kale ansabire eri Omukama awe mama wange school fees ezimpeerera ne baganda bange abalala. Oli mu kibiina kyakumeka? Ndi mu kyakutaano. Mu kyakutaano. Ekagamba Papa abasabire mufune omukisa mukadde afune sente zibaweerera. Mukadde oyo mutumireko mugambe nti nze muwalawo nze akutumidde. Nze Lucia Kirabo tumira Stella Maris mama wange. Nentumira ne muganda wange Pauline, nentumira ne muganda wange Ronald, omwana we ne mutumira naye ye Ronald. Olowooza ffe nga Uganda naffe abaana abato nabo mulembe guno omutebi ogwa Kabaka tufunyemu ki mu kukyala kwa Papa? Tufunyemu okutegeera ebigambo byayogera nga ategeeza nti tulekerawo enguzi empisa embi tubeere nga tutya Katonda. Osigadde gwani? Sigadde Lucia Kirabo ku Bukedde TV. Bona mukwano gwo ki gw'osinga okwagala nnyo naye omutumireko? Mukwano gwange gwensinga okwagala ye Nabitosi Angela. Abeera wa? Naye abeera mu Ndeeba. Mugambe gwe mukwano gwe asinga omutumidde? Enjo gwe mukwano gwange asinga era nkutumidde. Kale kwagaliza okulaba Papa togenda mu kkubo tebakutomera otuula eri ku mabbali baleke kukutomera owulidde? Kale genda baayi. Omwana agambye ndooza ensonga ensinga obukulu mu bigambo bya Papa ndooza oba oliawo yeyenguzi. Bannange enguzi ekintu kikulu nnyo. Olaba n'omwana akiraba nti enguzi kintu kikulu nnyo. Buli omu gy'ali mu department gy'olimu enguzi gyesonyiwe olw'eggwanga lijja kgenda maaso. Gamba nti kyafuna interview z'abantu kuva mu bitundu ebyenjawulo. Maama nesimye okukusinkana nange sembera waneeno. Kino ky'okuteba kitaba nze nga tompaddeeko. Kino kifaananyi kya Papa waffe. Ogenda kitimba mu nnyumba? Ngenda kukiwanga bulungi kimbe mu nnyumba. Kale abakola ku Bukedde TV babuuzeeko obuli ne ku mannyago. Muli mutya mwenna abatulaba ku Bukedde? Tunula wali oli gwe otunuulira nze nkumanyi. Batunu babuuzeeko. Nti tuli wano tuli mukeeja gwe mu ssanyu eppitirivu. Tulinze Papa waffe tuvudde Namugongo ate kati tuli wano. Era twongera okumweyongeza mu ssanyu eringi ennyo. Namugongo ofunye omukisa n'omulabako? Namugongo namulabye. Mulabye. Ki ekibadde Namugongo? Badde Namugongo tubadde abakrisitu bangi nnyo, bannaddiini bangi nnyo. Mukulu gubadde mulungi nnyo ng'olaba eddiini enogaanye, bafaazazi, babisopu. Ffenna wamma. Olowooza Uganda ne Buganda okutwaliza awamu tufunyemu ki mu kukyala kwa Papa? Ekisookera ddala okunogaanya eddiini okuva wansi paka waggulu n'eggwanga lyaffe lijja okwongera okutebenkera kitulaze enkolagana eyawamu madiini gonna. Amannya agange nze Mayanja Frank ng'era nvudde Nateete Kigagga. Kakati mpulira essanyu lingi nnyo okubeera ku bannamukisa abamu okujja wano okulaba ku Papa era kubanga kino ngenda kinyumyako ne mubendi bankuze mu baana abalibeera mu gye gijja nti nze aliwo nga Papa Francis ajja mu Uganda ng'ate omulamu era ogumuleese kwongera kunyikiza bakulembeze baffe nti obukenuzi mu ggwanga kintu kibi nnyo ng'ate era ekyo ekyamuleese yasimbidde ku mutanda ng'azze kuffe kubuulirira ffe bavubuka twesonyiwa obuli bw'enguzi era ngenda kubeera omu ku abo n'akantu kano ngenda katereka nga kyakujjukira. Amiina. Olowooza okujja kwa Papa wano mu kifo kino ekyaba Kateyamba kirina kye kikoze mu kwongera okutumula ekitundu kino? Kirina kye kikoze
kubanga kiraze naffe abantu b'omu kitundu kino nti abo abaana abateyamba nabo balina omugaso mu nsi muno, ate naffe kitukakatako okubayamba nga Fafa Francis bwakoze okujja okwongera okubalambula. Ayagadde okulaga ffe nti ekintu abantu abateyamba nabo balina omugaso mu nsi muno. Tumira ku bantu abakola ku Bukedde TV. Ntumira Mama Lina natete mu Kigagga ne mikwano gyange emirala ne mama wange ne sister wange abeera mu Kinaawa Amina nti nkutumiddeko nnyo wamu ne mama wange Nakato. By the name of Brother Ronald MOP from the Missionaries of the Poor, Mutundwe Mission. That's Kampala Mission. We are all over the East Africa, all over the Africa and all the world. Our mission began from Jamaica. So as we are in the Narukolongo now, right now we are just waiting for the Holy Father Pope Francis from Rome. As we Catholics now, we believe that now our faith will be just increasing in Uganda through the Uganda martyrs which we have every day. Those who praise their blood for our faith. So we are very happy for us to see Pope Francis from Rome to come and see us, we Ugandans. Any greetings to your parents or whatever? Yeah, I'm just sending my greetings to my friends, my family members from Kasese, Chachima Margaret and Barcrast as my father, and all my brothers, and all most especially extend my greetings to all those who are in the VAC, senior 6s and senior 5, those who know me and those whom I know. Mwasibe Mutianze, Brother Thomas, Mvambali. No, yogera olimi olwafolweri embali. Kama sina kasebana nga Brother Thomas wa membali ina Mabasa. Ngana joininga Missionaries of the Poor kumwa hokuwere kanirebusa ho basima hondi mwanya raho hulirisa ITV enyweyi ngefenga huli nirisanyu yeho akanira papa ayo obano hari ni muyongere nabi ni kamazima era kimikisa chewe kineyongera nabi mu Uganda mu. Okay. Okujja kwa Papa Francis wano mu kyo kino Nalukolongo. Muloza ababeerawo mugenda kufuna mu mutya. As we Missionaries of the Poor, we see that this Pope is our pontiff on our congregation. So that's how we can gain from him. He have many blessings to us. We know that. Yeah. So anyway, that what I can say that as we MOP, we have faith in him, and him he knows us because he made us pontifical last year in December 8. If I'm not mistaken, during the Immaculate Conception of Mary. That's how he came to know us. Okay. But since since 1981, now it is 31 years. That's how it came to be known by him. My greetings to all of my family members, most especially in the Mabasa village, Simbale. Most especially to my father, Werishe Ben. I greet him in the name of Jesus Christ. Okay. That God may have mercy on them so that he can lead his family properly in a good way. Okay, thank you very much. Manti gwe mulungi ali ku Bukedde TV. Endowooza z'abantu nnyingi nnyo era balaga essanyu lyabwe wano ku Bukedde TV. Naye kati tusoke tuwumulemuko kole ku nsimbi ne kulondoola mu mazzi n'oluvannyuma tukomewo ate nkutuuseeko abantu abalala weekuumire ku Bukedde TV.